abalabi baffe abalungi abadde Mix Media mujje baliko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi Uncle Sechi President w'e Masaka City. Bambi nkusaba osubscribinge okoone ku kade beere ng'ofuna obubaka bonna bwe tuba tutadde wano ku The Mix Media. Gw'omupya naawe bambi nkusaba osubscribinge okoone ku kade omale onyige obubaka bonna bwe tuba tutaddeyo bonna obeera osobola okubufuna. Era okomentinge osharinge ofollowinge The Mix Media. Naye ng'atumirako abantu abali ekata abali e Dubai bakadama mwenna mbaagala nnyo. Tumirako ku Maama Jona amanyiddwa nga Bad Black, Fred Lumbuye, Womalu Kiseka, King Saha, Principal Council amanyiddwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi Center, Mama Babi nkwagala nnyo, Kasagadde Oshira, Raga Pimpi, Rose mwenna mbaagala nnyo. Naye nga tuwerabiranga ennaku z'omwezi 24 January 2025 Cricket Oval mu kivulu kya King Saha tumuwagire agenda tukuba omuziki okuva eri gye yatandikira okuva eri mu Sigino paka wano waali nga 24 January 2025 ate tewerabira Mickey Wine ku Jazz Beers nga 7 September 2024 e Munyonyo Jazz Beers Munyonyo yagenda okubeera Mickey Wine nga tukuba omuziki Sulubada High School yonna yasazeeko. Naye nga bambi subscribinga likinga commentinga ofollowinga The Mix Media. N'olwaleero nga mbaletedde ebyobugagga bya mwana muwala Lydia Jazmine. Ono byavuddeyo Byatulaze n'atulagayo mu mwajja ssente. Ono amanya g'amatuufu ye Lydia Nabawanuka abanyi gwe mumanyi nga Lydia Jazmine bamuzaala mu Masaka City. Ono yasoma primary n'agimala n'asoma secondary n'afuna certificate zonna eya O-level n'egatta ku university nayo n'agisoma n'agimala era ng'asomera ku Mount Tech Business School n'afuna degree in business management. Yana mwana muwala Lydia Jazmine okuyimba yakutandikira eyo mu high school era ono oggiwa Fefebusi mu high school we yayimbanga oluvannyuma n'aveeyo n'agenda mu kwaya z'okukyalo nayo n'ayimbirayo. Okuyimba yayimbiranga ddala eyo. Ono ebyobugagga byavuddeyo Byatulaze olunaku lwaleero. Lydia Jazmine ekisookera ddala mukazi muyimbi era sente asinze zijja mu kuyimba ffenna tukimanyi. Ono ennyimba z'ayimba ayimba ez'omukwano ezibulirira ezizzaamu amaanyi zonna ennyimba aziyimba. Ono asinga okuyimba ku mbaga ku birthday parties okukyala okwanjula okuyingira yonna ayimba ye sente mwasinze nnyo okuzijja. Wano buli wantu ayimbirawo sente za njawulo nga kisinziira wooba omuyise. Sente zayimbira mu Kampala sizayimbira e Mubende, sente zayimbira e Mubende sizayimbira e Masaka, sizayimbira e Mbarara, sizayimbira e Masindi. Wano nga kisinziira wooba omuyise. Sente zayimbira ku birthday sizayimbira ku kwanjula, sizayimbira ku kyala, sizayimbira ku mbaga, sizayimbira ku concert nga kisinziira waba agenda okuyimba. Lydia Jazmine era omwaka guno yakola concert ng'ali awo ku Hotel Africana ng'era yafunira ddala abantu era akasente yakagiramu ddala nga baamutegeka era ekivulu kyakolera ddala bulungi nnyo kuba bambi yali aludde nga takolanga ku concert nga sente asinga zijjamu ebino gye baba bamuyise eyo okuyimba. Lydia Jazmine abeera busy okuva ku lunaku olwokusatu okutuuka ku Sunday kubanga abeera eyo ng'atambula mu concerts ne mu bivulu ebyenjawulo ne ku mikolo okugenda okuyimba saako ne mu hotel ne mu restaurants okuyimbirayo n'afunirayo ddala akasente. Mu kuyimba muno mwasinzidde ddala okujja ssente era ebintu byennyinnyini byakoze.
ono mu bwa brand ambassador namwe ajjiramu ddala ssente eziwerera ddala kuba akoledde amakampuni amanene n'aga amatinitini namwo ssente azijjiddemu ddala. Ssente zino azikoleramu ddala mu bwa brand ambassador era ng'akoledde kampu esigibwa mu nviiri bu Radiant Oil buno babusiga mu nviiri eri abasajja n'abakyala era ye brand ambassador waabo era nga bamuweera ddala ssente buli mwezi. Cheque yasayiningira ddala ewera ne mu bwa brand ambassador mu makampuni ajjiddamu ddala ssente ye mwana muwala Lydia Jazmine abangi ge mumanyi nga n'abawanuka. Ono mu brand ambassador kisinziira ku ssente watya ze bamuteeseza basobola okuwa omwezi basobola okuwa wiiki basobola okuwa olunaku naye nga kini nnyo omuntu aba aleese eddiiro ey'aba brand ambassador ekitono ennyo atandikira mu miliyoni nga 20 ogenda waggulu. Kisinza ati abo baba brandinze osobola okubrandinga essaati zaabwe enkofiira zaabwe ze baba bakoze buli product yonna gye baba bakoze mu kampuni gwe abagivunaanyizibwako gitunda mu bantu gibamanyisa omunamu akolera mu ddala ssente ate nga muba mugenze mu bantu oba mu field babaweerewo ddala kalawensi. Mu brand ambassador mwana muwala Lydia Jazmine abukutte bulungi mu makampuni ag'enjawulo. Lydia Jazmine alina ennyumba namwe atereddemu ddala ssente ng'ennyumba ye neetunulanga muntu esangibwa mu Nnyonyontebe Road era eri ku mwaliro gumu erinako balukoni mu sides ez'enjawulo erinako ne rooftop waggulu eyo ng'osobola okukiringirayo. Ennyumba ya mwana muwala ono bw'etunula erina interior omulungi munda ne wabweru n'ebimulu ebiri mu compound saako ne ka environment akawunyuma okuwumuliramu etudde ku foot 10 era ennyumba ya mwana muwala ono namwo atereddemu ddala ssente eziwera. Alina poloti mu bitundu eby'enjawulo okuli Kampala, Masaka, Wakiso era namwo mu poloti agiriddemu ddala ssente. Alina emmotoka namwo atereddemu ddala ssente. Emmotoka asinga kuvuga mmotoka ezo eziriko okuli Mercedes Benz eno etunula ng'omuntu nga bagiyita Mercedes Benz E-Class ya 4-wheel drive osobola ogivuga manual n'automatic erinamu radio TV byonna biri omwo etunulanga muntu na mu mmotoka mwennyini ataddemu ssente ng'ataana n'ezo ezikola bizinensi ze kuba mukyala yasoma ebintu ebya bizinensi. Lydia Jazmine mu koosi gye yasoma namwo ajjiddemu ddala ssente. Koosi eno bagiyita business management ng'era namwo akoleramu ddala ssente nga tanaba kuyingira music tanaba kukwatayo nnyo mu business management yakoleramu ddala ssente era n'afunira ddala akasente makampuni ag'enjawulo yakolayo. Osobola okumupangisa ne mukola plan n'amanaginga business eno n'agamba kino kiteeke wano bw'oteekamu bw'oti business ejja funa bweti ne bweti era mu business management yagiramu ddala akasente kangi nnyo we yakolerangamu kubanga yasoma bintu ebiyitibwa ebya bizinensi nga wonoova n'ogenda n'osaba omulimu naye we yagenda n'asaba omulimu namwo we baagumuwa omulimu n'akolera ddala akasente n'akakolamu ebintu by'alina okukolamu okugeza okwongera mu music naye ng'omuntu okwebeezaawo ne baganda be ne maama we ne famire ye namwe yakolerangamu ddala ssente akamubeezangawo mu business management. Lydia Jazmine alina ettaka eyo mu kyalo nga kuno ateekako ebintu eby'enjawulo okuli emmere n'ebintu ebirala by'akolerako mu ttaka namwe atereddemu ddala ssente mwana muwala ono. YouTube channel emuweera ddala ssente era nga kisinzira watya bw'aba akoze kuba ennyimba nnyingi nnyo azirina ezisukka mu 10 agenza aziteekayo ku YouTube ate nga zirabirwa ezimu ziri mu miliyoni na miliyoni. Buli mwezi afunayo akasente akasobola okumuyamba ne kamuyimirizaawo ye mwana muwala n'abawanuka Lydia. Ono mu balwayita mu kiyita okuwandiika ennyimba mwana muwala ono yeekansa. Ennyimba azimanyi oziwandiika ate azimanyi oziyimba saako n'okubaakinga. Mu kuwandiika muno akoleramu ddala ssente nga kisinza ati oluyimba we luba lukoze watya nawe luba lutambudde ne muteesaganya ng'ekisinziira asobola otandikira akakadde kamu n'okgenda waggulu nga kisinziira ati oluyimba we luba lukoze. Mu kubaakinga namwe akoleramu ddala ssente. Ono okusinga abaakinga banene yatandika abaakinga ba radio Moze ne Wizo aba Good Life awo gye yafubutuka naye n'akuba ennyimba ezize naye nga mu kubaakinga namwe akoleramu ddala akasente akawerera ddala ye mwana muwala Lydia Jazmine. Lydia Jazmine ono omukyala muyimbi era alina ennyimba ezisukka mu 10 akoze kolabo eziwerera ddala alina kolabo ezisukka 20 nga kolabo eno gye yakasembayo okukola ffenna gye tumanyi eya Fefe Busi gye yakola naye omwaka guno. Alina alubaamu ezisukka mu 3 ate awangudde n'awaadi eziwerera ddala awaadi zaaziweza. Ono omukyala mukozi nnyo mukozi ddala era ebintu by'okukola abitegeera ate omukyala nne yasoma ye Nabawanuka Lydia tolimuwulirangako mu
mu nnyombo mukyala ali ize nnyo ebintu by'engeri gy'abikolamu ye mwana bawanuka Lydia amanyiddwa nga Lydia Jazmine. Okusinziira ku mukutu gwa Forbes magazine gulaga nti Lydia Jazmine azitowa bukadde na bukadde era ssente ezize asinga zijja mu kuyima n'obuwa brand ambassador mwasinze okujja ssente ze n'ezo bizinensi z'akolera abantu kuba yasoma business management saako n'okuyimba ku mikolo n'ekukolera mu makampuni ago amanene ye mwana Lydia Jazmine. Naye nga bambi subscribinga, likinga, commentinga, followinga the mix media kyonna kye tuba tutaddeyo obeera osobola okukifuna. Teweerabiranga ennaku z'omwezi 7 Septemba 2024 SAHA'S Beers Munyonyo waliyo show ya Mickey Wine Surubada High School yonna egenda kubaayo. Abaganda ba Bobby Wine bonna balina okuba ate balina okuyimbamu. Ye mwana Mickey Wine alina show Saturday eno tugendeyo tumuwagire mwana mulenzi ono. Ennaku z'omwezi 24 King SAHA January 2025 Cricket of King SAHA okumuziki okuva eri gye yatandikira mu Sigino paka wano we tuli. Osanga ni album ennyimba 10 ajja zimalayo koolo ye mwana mulenzi King SAHA amanyiddwa nga Mansuru Semanda abangi gwe mumanyi nga Gavana eyayimba ebiseera ebyo. Bannaye sigenda sukkawo wano amanya n'eddoboozi yankoseki Pulezidenti Masaka City mubeere bulungi mweraba Ssaabasajja Kabaka awangaale bye.